bili ebyabazungu kyobanga bavuma bazadde baabwe kati omwana akuzeekuzeemu senior 1 paka nga senior 4 oyo yogera naye naye ng'omulaga nti it is not the right time. The right time is always there. Oyo ina olulimi lw'olina okukozesa speaking is better but again ng'okimuggyako kiri okitegeera bwebanga bya relationships ngeri gye yeeyisaamu omwana atabuka senior 12 kisimanyi muzimu gulimu eyo class gutabula buli kimu nekyankalana senior 3 before you know ng'omuzadde omwana atandise n'okuddamu naye byonna byonna olina sooka n'obiraba bw'omala obbiraba n'onoonya engeri gy'obihandolingamu naye awo ate omuggo tegukolawo nnyo omuggo olumu gubafuula mu wild gumufuula ate ekikyatandifuuse kadde ne tugenda ku HSC and above campus biki awo because this is the life they are headed to olina okwogera naye mu ngeri obadde otya mwene embeera yes you can have a boyfriend yes you can have a girlfriend naye abaddewo atya mwene embeera n'asigala nga n'okusoma akyasoma ate era n'abeera safe kati saawa si yakubikkiriza yakuyita spoon a spoon yakuyita a spade onfunye muzadde so yogera n'omwana wo omugambe yes abantu era munawe so ojja kula ofune omwami wo oba mukyala wo naye ate nze ndowoozaamu ti ate munaye bona otandika okugenda mu bintu bya sex oyinza ofuna olubuto abadde agenda okutikkirwa abadde agenda okumalako senior 6 ate ebintu byobitabule you understand osobola ofunira awo obulwadde gamba munno mugende mpola this is a time to have a mature conversation ono muntu mukulu kati goyogera naye why because the body is demanding ye time abazadde kyenjagala mukkirize mbu there is time for everything tulekerawo okwekwekereza ebintu bino yo omubiri gulinawo attracted to opposite sex ate gwe omugamba nti mute sikulaba naye nja kutta nja kumaliriza saawa eno abaddewo ate n'ekyo naye ate ng'ali safe ate nasigala nga nebyakola biprogressinga mufuneyo ba relatives asobola okwogera ne abaana goba owulira omwana takyakuwulira and all that ayinayo omuntu gwasobola okuwuliza naye abaana temubejjaako temubalekera nsi ensi ekuba nnyo bannaye teriyo kintu kikubanga nsi so abaana bammwe musigale nga mukyasobola obbahandolinga kekamako nako olwaleero wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero